Bano be bamu ku batuuze abawangaalira n'abakolera mu zooni ya Wilson mu Ndeeba mu divizoni y'e Lubaga abasobedde wakane mu kibira oluvannyuma lw'obuyumba bwabwe mwe bakolera okwonoonebwa. Balumiriza musigansimbi ali mu kuzimba mu kitundu kyabwe okubafuukira ekizibu nga n'obuyumba bwabwe bwajjamu ennyafa. Zimba go down oba zino zikalina ze bazimba ne basima then ne bayingira ewaffe ne bamenya obuyumba bwe twali tukoleramu. Ne babagambako ne batugamba bagenda kimaliriza mu nnaku 2 kati myezi 8. Funa musigansimbi eyajja wano yatusanga tukolera mu kifo kino. Najja n'akimenya n'atusuubiza nti ajja kutuwa obuyambi bwonna obwetaagisa. Naye okuva yatandika nga akimenye teyatuwa buyambi, byakomaawo byakoma mu bigambo na guno gwako emyezi 8. Tetukyalina sente ze tusasula kubanga sikyalina sente ze nsasula ate naye kennyini neewula bwewuzi ngenda mu kwewola bwewuzi nsobola osasula ki bakama ba. Abamu baatuuka n'okwabulira ekitundu kino olw'embeera. Tulina kye tuliisa abaana emyezi 8 nga baatugamba tugenda kudda mangu, baatuwa ennaku 2 naye ne batakituukiriza kati tutudde waka tetukola. Abaana tetulina kye tubaliisa. Kunyigirizibwa kwendimu kunene mbula n'okutema omulanga naye sikisobola, naye nga nkaabira gavumenti eyambe n'abantu abalala atalinze kubanga sinze nzekka anyigirizibwa. Abantu bangi sinze nzekka, abantu bangi banyigirizibwa. Ssentebe w'ekitundu kino naye yeevuma musigansimbi ono okutigomya abatuuze be. Bajja ne batataaganya abatuuze bange abanaku abanoonya bwe bajja 10 nebbo olw'okuba balina ssente ne babafufuggaza naffe erosi tetubamanyi naye nga abatuuze bange bambi bakoseddwa. Abalala waliwo omukyala eyagwayo n'amenyeka. Ekisinga okubaluma nti ne kabuyonjo yaabwe ey'olukale nayo yaggalirwayo nga kati abantu tebakyalina wa kukyamira. Kennyini tutambula butambi tugenda ku musomo tusobola okweyamba. Kabuyonjo bagiziba ate mu kugiziba okwo bagikozesa ate wansi yasimibwa kuba ekulukuta amazzi. Kati bano bagamba bandirumbibwa endwadde eziva ku bukyafu. Eraliikirivu nnyo okulwala kubanga tetukyalina we tulaga ate abantu abalala abebbalibbali kuba ya public buli omu agikozesa. Kati ffe olw'okuba tetuliwo tekigaana balala kukola kikusansa bubi obwo. Abamu bagenda na mwala kuba kati saazo tusobola okufuna obulwadde bwe tutamanyi. Abatuuze batubuulidde nti newankubadde nga bagezezzaako okwekubira endulu mu bekikwatako tewannaba kubaawo kikolebwa kyonna. Abakesisi twakibagamba naye tebaatuleetera mawulire ne tulinda paka naawe. Abwe ne tuyingira ne mu kibaati omwo mwe bakolera ne batugamba tujja balaba saa 8 tewali yalabika era ne tuddayo tebaatunyega tebaatuwuuna. Ate bo emirango gyabwe gikumibwako mu mundu kati nkuba omulanga nangukubira state era mu state yennyini gye batugamba mbu yezimba. Minisita abavubuka gy'oli tusaba otuyambe. Twandibadde twayambibwa dde ensonga eno nga yava mu ddiiro ne buli woofiisi gye tutuukamu tujja kujja. Tugezezzaako okunoonya abavunaanyizibwa ku kizimbe ekizimbibwa ne tulemererwa oluvannyuma lw'abakolawo okututegeeza nti nabo bakozi bukozi ng'ebigenda mu maaso tebabimanyi. KCCA etubuulidde nga bwe yafunye okwemulugunya kw'abatuuze ku nsonga eno era baakugendayo okulaba butya bwegonjoolwa. Era aba building inspectors baffe awamu n'abakugu mu by'okuzimba ab'akakiiko aka building control bagenda mu kifo ekyo era tusuubira nti olunaku olw'enkya tujja kuba tufunye ensonga nga bweri tugyekebejje tulungamye embeera yonna enaaba eriwo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.